Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda balungi. Mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo ke kakubo akatono akatutwala mu ggulu mu bwakabaka obw'ekitangaala. Era ye kye kitangaala eri ensi, kubanga ensi eri mu kizikiza. Omwoyo Omutukuvu ye muyambi waffe kakubo ako. Naye ffe abatambulira kakubo ako ffe tuli mmeeme, si mibiri gino. Ffe tuli mmeeme, si mibiri gino. Era ng'ebigambo bino tutandika bitegeera na kukkiriza, si na kulaba. Kuba atalaba kkubo asobola okuwakana kuba taliraba. Naye oyo akkiriza nti ekkubo weeriri, oyo akkiriza. Kasita okkiriza, amazima ago gayingira mu ffe ne gatuwa okukkiriza okulamu. Ekyo kye tukkiriza ne tuba nga tukimanyi ng'era tukitegeera. Olwaleero tugenda kwogerako ku bubaka. Lwaki Yesu Kristo yagamba baawonyezza nti tobuulirako muntu? Kubanga tulaba mu bifo eby'enjawulo Yesu yawonyanga abantu n'abagamba nga gw'awonyezza nga gw'agamba tobuulirako muntu. Wabula teyagambanga muntu mulala yenna, wabula ng'agamba oyo gw'awonyezza nga gw'agamba, oba abaddewo nga gw'agamba tobuulirako muntu yenna. Tujjukire Yesu Kristo byonna by'ayogera bya mu ngero, nga bwe tulaba mu Matayo 13:34 awalaga nti awataali lugero Yesu Kristo teyayogera. Awataali lugero. Kati Yesu Kristo yayogeranga mu ngero okuswaza abagezi b'ensi, batunule nga tebalaba, bawulire nga tebategeera. Ate n'agamba gw'oweereddwa okumanya ebyama by'obwakabaka bwa Katonda. Gw'oweereddwa, ekitegeeza gw'aweereddwa ojja kumanya ekyo ekyogerwa mu lugero, otegeere amakulu gaakyo, kubanga obubaka bubwo. Kubanga Yesu Kristo bwe yawonyanga, kati nga olaba nga mu Makko 1:44 wamala okuwonya omwami oyo n'amugamba tobuulirako omuntu yenna, naye n'amugamba agende w'abakabona bamulabe ng'obujulizi, bakabona bamulabe ng'obujulizi. Bantu ba Katonda abalungi, Yesu Kristo yayogera olw'ensonga ez'enjawulo lwaki yagamba nga tobuulirako muntu. Kubanga Kristo ye yajja okulokola ensi, okulokola emmeeme, yajja okuwonya emmeeme, okuwangula emmeeme zive mu kizikiza, to win souls. Wabula ekyaleeta Yesu Kristo si kujja kukola byamagero, yajja kulokola mmeeme. Kati ate abantu bo baayagalanga byamagero, era nga bwe bagenda gye bagenze, ekifo ky'okubuulira obubaka obuwangula emmeeme, bo nga bakulembeza kyamagero ky'akoze. So ng'obubaka obwogera ku kyamagero ng'omuntu awonyezeddwa byewuunyisanga bwewuunya abantu, kati abantu ne bajja olw'ekyo kye balaba nti omuntu awonye. So nga Yesu yali ayagala baleme kugoberera ekyo kye balabye, wabula bagoberere kye bakkiriza nti ono azze kununula mmeeme tujja mu kizikiza. Teyayagala abantu amaaso gaabwe n'emitima bagiteeke ku kyamagero, wabula yayagala bagiteeke ku bubaka bw'aleese, amazima g'aleese, baleme kuteeka mu maaso gaabwe n'emitima ku ekyo kye balaba n'ekyo kye bakkiriza nti yajja okulokola emmeeme. Kati Yesu y'ensonga lwaki ku ky'okuwonyezebwa yagambanga tobuulirako omuntu yenna, ng'abuulira oyo gw'awonyezza, nga kyayagala abantu batwale bubaka amazima g'aleese, si kutwala kyamagero ky'akoze ekyakaseera obuseera, naye ng'ayagala batwale amazima. Era amazima gano ng'ayagala nnyo bakabona bagategeere, kuba ate bo be baatunuulirwanga ng'abagenda okubuulira amazima, naye bo baamunenyanga bunenya nga bamubuuza ate lwaki owonyezza ku lunaku bo lwe bayitanga olwa Ssabbiiti. Bantu ba Katonda abalungi, tugenda kuba tutunula ku ngeri ez'enjawulo era ku nsonga ez'enjawulo lwaki Yesu yagamba nga tobuulirako omuntu yenna. Era nga tulina okujjukira nti ffe tuli basirikale. Tuli basirikale, naye nga ne kino eky'obusirikale nakyo kyama, kya lugero. Kristo aba ayogera mu ngero, ffe tuli basirikale be. Nga woolaba abasirikale, ekyokulabirako okitegeera lwaki yagambanga nti
tobuulirako muntu yenna, kuba omusirikale yenna ng'otumiddwa ogenze mu kifo ekitali kyammwe, nga wola nti ffe tuli wano ku nsi naye tetuli ba nsi, naye tuli basirikale ba Kristo, nga naye bwe yajja nga si wa wano. Kati ng'alina okukuuma ekyama ekyokulabirako, labira ku lugero lwa Rahabu. Era tugenda kwogera nnyo ku Rahabu kuba kijjayo nnyo amakulu. Rahabu, tujjukire Musa yatuma abakessi 12 ng'abatuma bagende e Kanani, naye we yabatuma 10 baakomawo na kutya nga batidde. Musa yatuma 12, 10 baakomawo na kutya, naye nga 2 bokka bokka be balina okukkiriza, be bagumu 2. Naye ate Joshua ye bwe yali atuma yatuma 2. Kabonero nti Joshua yali atwala mu maaso omulimu guli Musa gwe yali atandise. Musa yatuma 12, 2 be baakomawo nga balina okukkiriza nga tebatidde. Ku 12, 10 bajja baati. Kati Joshua ye n'atuma 2 bokka. N'atuma 2 nga kitegeeza Joshua tazze kuggyawo bya Musa wabula atwala mu maaso. Atwala mu maaso. Jjukira Joshua Mukama amulaga ekkubo erigenda mu ggulu, amulaga bamalayika bakkirira bambuka, olwo aba amulaga ekkubo erigenda mu ggulu. Byonna bya lugero era byonna birina amakulu amakweke. Naye tulabe Joshua ono atuma abakessi 2 bagende mu kibuga Jericho. Naye bagenda eno Yeriko, bwe bagenda mu Jericho abakessi abo 2, jjukira Jericho yekka yokka, ekibuga kyokka Jericho kya lugero. Jericho kitegeeza awantu awali aw'ekizikiza. Kati nga bw'olaba bwe tukula mu mwoyo, tuba tukula mu mwoyo okutuuka ku kigendera kya Kristo, mu kitangaala. Kati ate w'ogwa mu mwoyo oba odda mu kizikiza. Kati mu kizikiza ewassembayo wansi we bayita Jericho. Y'ensonga lwaki olaba n'ekibuga Yeriko. Wano ku nsi waliwo ekibuga kye bayita Yeriko. Naye ekibuga ekyo Katonda yakigenderera nti mu nsi wonna wonna kye kisinga okubeera wansi. Nga wonaasanga ekifo nga eno waliyo olusozi n'eno waliyo olusozi nga kiri wansi mu kikko. Ku nsi yonna Yeriko yesinga okubeera wansi awasembayo ku nsi. Kabonero Katonda yali atulaga nti Yeriko wansi. Y'ensonga lwaki Yesu yakosanga nnyo Yeriko mu ngero ze ng'atulaga ekifo eky'ekizikiza ekyokulabirako. Olaba ku lugero kati nga mu Luka 10:3 awo wewati Yesu yali ayogera ku lugero lw'Omusamaliya. Yesu yali ayogera ku lugero lw'Omusamaliya omulungi. Era ekyokulabirako kye yakosa Yerusaalemu n'akosa ne Yeriko. Kubanga yayogera ku musajja yali atambula ng'ava e Yerusaalemu ng'agenda e Yeriko. Kaali kabonero akalaga nti ali mu kuva mu kifo eky'omwoyo eky'ekitangaala, ekifo eky'abo abakuze mu mwoyo, naye nga agenda mu kizikiza, agwa mu mwoyo. Era Yesu n'akosa ekyokulabirako ekya Yeriko. Kati awo wokka tutegere nti Yeriko bwe tuba tugisomye ojja kulaba nti Yeriko yagikozesanga nnyo Yesu otulaga ekifo eky'ekizikiza ekiri mu kizikiza. Awo weetaaga okununulwa. Era olaba ne Yesu yennyini okujja wano ku nsi omuli ekizikiza, naye aba yajja mu Yeriko okununula ate n'ayitamu. Nga teyabeerawo yajja buzzi n'ayitamu n'anunula. Kati w'ayitamu aba ayita emmeeme nnyingi bamugobere nabo bayite mu Yeriko. Nga bw'olaba mu Luka 18:35 Yesu Kristo agenda e Yeriko ate n'ayitamu kununula. Era Yeriko olaba mu Bayibuli abaweereza ba Mukama bangi baayogeranga ku Yeriko, baalwanirangawo entalo. Bayitirivu okutunulira Jeremiya, tunulira Ezira abaasoma ku bitabo ebyo, laba Nehemiya, laba Dawudi, laba Elijah. Ekyokulabirako kati nga ku Elijah, laba Elijah amala okugenda, Elisha we basookera okumulaba Elisha ne bagamba amaanyi ga Katonda agabadde mu Elijah gali mu Elisha. Olaba nga
mu Ssekabaka ekyokubiri 2:15 ojja kulaba nti baakiraba Yeriko. Baakiraba mu Yeriko. Kati ndi mukubulira kino otegere nti Yeriko kigambo kya lugero ekiraga awantu awali ekizikiza, ekiraga awantu awali abo abaagwa mu mwoyo abali mu kizikiza nga beetaaga okubuulira ekigambo banunulwe, nga Yeriko ekiikirira ensi eno gye tulimu mu mwoyo, ng'eraga awantu aw'ekizikiza, ng'era okumenyeka kw'ebisenge bya Yeriko kyali kitegeeza okununulwa kw'ensi, ekizikiza ekikutte wonna ku nsi enunulwe, okumenyeka kw'ebisenge bya Yeriko ne beetolola emirundi 7. Kabonero akaali kalaga nti mu Kristo mwe tugenda okufunira emyoyo egyo 7 nga olaba mu Isaaya 11:2 we tugenda okununula ebisenge ebyo, kuba Yeriko ekiikirira ekizikiza. Ate ng'ekizikiza ekyo Kristo mw'ayagala okujja anunule ng'olaba ensi eno. Kati Joshua nga olaba mu kitabo kya Joshua chapter 2:1, Joshua 2:1 olaba nti Joshua atuma abakessi 2 bagende mu Yeriko. Bano bakiikirira Mukama abaweereza be baatuma eri ekizikiza, eri abo abali mu kizikiza. Naye bwe bajja ne batuukira ew'omukyalo oyo Rahabu. Kati we bajja okutuuka ew'omukyalo oyo Rahabu, baali bazze nga guno omulimu gwa kyama, bakessi, si buli omu alina okubamanya. Kati kyenva nkubulira kino otegere nti ne Yesu Kristo lwaki yagambanga baawonyeza nti tobuulirako omuntu yenna, kubanga bino omulimu gw'azze okukola guno gwa kyama. Azze mu nsi ng'ate ye si wansi, kyokka azze okununula. Kati ng'ebintu bino bya kyama by'abo bokka bokka abaweereddwa okubitegeera, by'abo abagenda okubitegeera, by'abo abalina ennyonta okununulwa. Nga w'olaba Rahabu yasirikira ekyama eky'abakessi. Kati ekyo kikulage lwaki ne Yesu yagambanga bali nti tobuulira muntu yenna, ng'abakessi abajja ne basinkana Rahabu era naye n'amanya tagenda kubuulira muntu yenna, alina okukuuma ekyama. Lwaki akuuma ekyama? Kubanga kabaka atwala Yeriko tayagala kuwulira, kubanga ekyokulabirako la mu Joshua olaba osoma ekitabo kya Joshua chapter 2:3. Olaba osoma mu kitabo kya Joshua chapter 2:3, Joshua 2:3, kabaka wa Yeriko naye atuma obubaka agamba abaami abo abazze abakessi mubandeetere, mubankwatire, kubanga akula oyo kabaka wa Yeriko ye bano abakessi balabe be, ye alaba bazze kutwala bwakabaka bwe, alaba bazze ketta ku bwakabaka bwe. Y'ensonga lwaki abakessi bano baali balina okusirika obutabuulirako muntu. Kati ne Yesu Kristo naye agamba tobuulirako muntu yenna, naye abuulirako oyo amaze omutegeera, abuulira ggwe amutegedde nti bino ebintu bye twogera bya kyama, bya batono, bigendeera kuwangula bwakabaka obutwala Yeriko, obutwala ensi eno ey'ekizikiza. Era ggwe tebukulinaako buzibu, naye buno obubaka bwe tuleeta bwakutwala obwakabaka obw'ekizikiza obufuga ensi eno, bwakuwambawo ebisenge ebikutte abantu mu kizikiza bite. Kubanga abantu abaali mu Yeriko bo baali tebalina na kye bamanyi, tebamanyi na kigenda batuukako, bo nga bali mu kunywa, bali mu kusanyuka. Naye Rahabu ng'ategedde ekyama okuva ku bakessi Joshua be yatuma, Rahabu n'awulira ennaku ng'asaasira abo abantu abali mu kibuga Yeriko abatalina kye bamanyi. Kati Rahabu okutegeera ku bubaka buno obw'abakessi kyefaananyiriza eggwe okufuna okumanya, omwoyo w'okumanya ow'okubikkulirwa ku bintu bya Katonda, n'omanya ekigenda okutuuka ku nsi eno, ensi kyetamanyi. Nga bw'olaba Rahabu yategeera Yeriko egenda kusaanyizibwawo, naye ng'abali mu Yeriko tebalina na kye bamanyi, nga bo balaba ebisenge ebyetoolodde Yeriko ne bamanya teri mulabe ayinza kujjawo mu Yeriko. Y'ensonga lwaki olaba Mukama akiraga Sulemaani
Mubuulizeemu 18. Mukama kyama kiraga Sulemaani ng'amulaga nti gy'oyongera okukula mu kumanya n'okutegeera ate gy'okoma okuba n'ennaku ennyingi. Kye baali bategeeza gy'okoma okumanya ku byama bya Katonda, gy'okoma okuwulira ennaku eri abo abatamanyi kigenda mu maaso abali mu kubula. Nga Rahabu bwe yali yategeera Yeriko egenda kusaanyizibwawo, naye nga awulira ennaku munda mu ye eri abantu ba Yeriko abatalina kye bamanyi. Kati Yesu Kristo emu ku nsonga lwaki agamba oyo gw'awunyiza tobuulirako muntu yenna, kuba bino ebintu bya kyama. Ffe tuli basirikale ba Kristo wano ku nsi, naye wano we tuli ku nsi si waffe, ffe tetuli ba nsi. Kati omuntu yenna omukessi gwe batumye aba agenza okufuna amawulire ag'okuyambako okuwamba ekitundu ekyo. Y'ensonga lwaki we tujja Mukama n'atuwa ebyama ne tugabanako n'abantu ab'enjawulo. Tuba tuli Mukama batukozesa okutwala obwo obwakabaka obuli mu mitima gy'abantu obw'omwoyo, ebyobuwangwa n'ebirala. Wowulira amawulire gano, ebyo bimenyebwa ng'ekisenge kya Yeriko ekyamenyebwa. Ebyo bimenyebwa mu mutima gwo, akakwate konna k'obadde olina n'ebyobuwangwa n'amaddiini, munda mu mutima gwo bimenyebwa, gwakkiriza. Era n'otegeera bino ebintu nga byakyama. Naye oyo kabaka ow'ekizikiza aba atudde mu mutima gwo, ye aba asindika bakessi bajje balabe ani aleese amawulire ago. Nga bw'olaba mu Yoswa 2:3, kabaka wa Yeriko n'asindika obubaka, mundeetere abaami abo abazze okuketta ekitundu kyabwe ekya Yeriko. Kubanga bino byakyama, kubanga oyo ow'ekizikiza amanya bano abazze bakessi, ate tayagala abakessi abo basaanyeewo ekibuga e Yeriko. Bino ebintu bya mwoyo, kubanga buno obwakabaka obw'ekizikiza tebwagala kitangaala. So nga abantu abali mu kizikiza bangi n'ekigenda mu maaso tebakimanyi ng'era abaali mu Yeriko. Kati ne Rahabu we yafuna obubaka buno naye yali alina kusirika. Yali alina kusirika naye ng'ategeddeko nti olw'ekyama ky'ategedde ye agenda kununulwa bantu ba Katonda abalungi. Kuba jjukira obubaka buno abakessi bano Yoswa bwe yatuma bajja kuba baali bakessi ku lw'abaana ba Isirayiri, ne bajja ne beekweka mu nnyumba ya Rahabu. So ng'ennyumba ya Rahabu eno yali emanyiddwa abantu bangi, ng'abantu bayingira, buli kika kya muntu ng'ayingira ewa Rahabu. Kati nga tewasuubirwa nti omukessi ayinza okujja mu nnyumba eyawayingirwa abantu abangi. Kati ne Mukama naye atuwa ebyama we bitasuubirwa, ate we basuubira nti buli omu amanyi ekigenda mu maaso, Mukama waateeka ebyama bye. Kati gwe ategedde ku kyama kya Katonda n'okikuuma munda mu gwe, kuba oweereddwa okutegeera ebyama nga Rahabu. Naye bw'okoma okutegeera ebyama otandika okuwulira ennaku olw'abo abali mu kizikiza, abali mu Yeriko abatamanyi kigenda mu maaso, bo nga bali bize balya banywa. Naye nga ggwe nga Rahabu we yali otegeddeko ku kyama nti Yeriko egenda kusaanyizibwawo. Otegeddeko ku kyama egenda kusaanyizibwawo, gwe n'otandika okweteekateeka nga Rahabu. Ne bamubuulira alina okusiba mu ddirisa lye asibeko omuguwa ogwo ogwa kkala emmyufu eya scarlet. Byonna byonna nga bintu bya lugero, bantu ba Katonda abalungi, byonna nga bya lugero. Ate Mukama yali yabiteekateeka okuva emabega wonna. Katonda yali yabiteekateeka, kyova olaba ne Yesu Kristo yali ku musaalaba, baamuggyamu engoye ze ne bamwambaza olugoye olumyufu, ng'akabonero kakiikirira nti olugoye olumyufu lunaaba kwegamba olugero olwo lunaakiikirira, lunaakwatagana kati nga omuguwa ogwo Rahabu gwe yasiba mu ddirisa. Ne Yesu Kristo ne bamwambaza olugoye olumyufu. Nga bino byonna bijjira mu patani Mukama bwe tunaatuula naye atulage nti yali atulengeza ekiribeerawo mu maaso, naye yayogeranga mu ngero. Yayogeranga mu ngero, bantu ba Katonda abalungi. Rahabu n'amanya nti Yeriko egenda kusaanyizibwawo, nga naawe bw'omanya nti ekizikiza kigenda kusaanyizibwawo, kuba Kristo asooka kuggyamu ekizikiza munda mu gwe mu mutima gwo. Gwe n'oba nga tolina kakwate n'ebyo ebyobuwangwa, amaddiini, munda mu gwe ne bivaamu. Kati ye Kristo wamala okuwonya n'akugamba tobuulirako muntu yenna.
kubanga kyabulabe okubuulira oyo atali nannyini bigambo ebyo, kubanga agenda kukyukira akutuuseeko obulabe kubanga si bibye, naye ate oli ayina ennyonta agenda byaniriza. Rahabu naye teyalina kubuulira buli omu, era Rahabu ye yasirika n'akuuma ekyama. Olw'okuba naffe tuli basirikale wano ku nsi, kati oyo Kristo gw'awonyezza yamugamba nga tobuulirako muntu yenna, kuba tuli basirikale wano ku nsi, ate ffe tetuli ku nsi. Ng'omusirikale yenna bw'agenda mu kifo nga si waawo, ate agenze kuketta alabe engeri gye banajja ne bakisaanyaawo, ekyo kiba kyama, akuuma nga kyama. Kati naffe wano mu nsi nga Rahabu bwe yali mu Yeriko, naffe wano Mukama w'amala okujja n'akutegeeza, kubanga ggwe okutegeera ku byama bya Katonda, amawulire amalungi aga Kristo okulokola emmeeme, ekyo kiba kyama. Era ggwe w'okitegeera ggwe osooka okuwonyezebwa, ate ggwe oba n'okukkiriza nti ggwe ogenda kuwonyezebwa olw'ekyo ky'otegedde. Ne Rahabu yamanya agenda kuwonyezebwa olw'ekyama ky'ategedde, n'ayogera n'abakessi ne bamuwa n'akabonero nti ajja kusiba omuguwa omumyufu mu ddirisa. Jjukira Rahabu ono yali nga ennyumba w'abeera eri mu kisenge kya Yeriko, ali wakati w'ebweru wa Yeriko ne munda mu Yeriko. Kaali kabonero akalaga nti naffe Mukama w'atuwa amawulire amalungi lwe tukizuula nti ffe ng'emmeeme tuli wakati, eno waliyo omubiri, eno waliyo omwoyo, nga ne Rahabu we yali nga abeera ennyumba ye nga eri mu kisenge kya Yeriko, nga w'oyingira munda eri mu nnyumba ye oyingira mu kibuga kya Yeriko, ate bw'ofulumamu eno mu ddirisa lye ate oba ofulumye Yeriko. Nga w'olaba emmeeme nti emmeeme eri wakati w'omwoyo ate n'omubiri, naye no mu mubiri waliyo kizikiza, wakiikirira Yeriko, eno ebweru waliyo omwoyo, waliyo obulamu. Kati nga omuguwa omumyufu alina guteeka ku ddirisa, ng'ali eno ebweru wa Yeriko gw'alirabirako n'amayono waakununula. Ono waakununula gw'aliyitirako, gwe baliyitirako okufuluma Yeriko, ng'omuguwa ogwo omumyufu gukiikirira Kristo, nti mu ye mwe tufulumira ekizikiza, mu ye mwe tugoberera omwoyo ne tutagoberera omubiri ogutwala mu kufa. Bwonna bwali bubonero ate nga lugero. Bantu ba Katonda abalungi, tulina okumanya nti nga Rahabu bwe yakuuma ekyama, naffe bwe tukuuma ebyama bya Katonda, kubanga Kristo akuwadde, akwesize n'ebyama bye, naye si byakubuulira buli omu, si bya buli omu, wabula ebyama bino by'abo abalina ennyonta. Ate buli ategeera ku kyama ky'asooka okumanya nti ye agenda kununulwa. Era n'ekirala ky'amanya nti bangi abali mu kizikiza mu Yeriko tebalina kye bamanyi ku kuzikirira okujja okugenda okusaanyawo ekibuga kyonna. Bino ebintu bya mwoyo. Naye ffe ekituleeta okununulibwa, tutegedde ku byama, ne tutegeera ekijja, era ne tumanya n'akabonero. Akabonero ako ne tumanya ye Kristo, ne tumanya bwe tunaabeera mu ye tetugenda kusaanyizibwawo. Tugenda ye ly'ekkubo eritwala mu bulamu, ne tulema kusaanyizibwawo. Makkati ng'ensi yonna egenda kusaanyizibwawo, ffe atuteekateeka. Mu Yeriko bali mu kunywa, bali mu kusanyuka, tebakimanyi nako ekigenda okubaawo, ekibuga kisaanyizibwewo. Kati eno y'emu ku nsonga lwaki Yesu Kristo yabuulira nga baawonyeza nti tobuulirako muntu yenna. Naye nga Rahabu ono ab'omu kibuga abo ne baalitegedde amawulire amalungi, ne we yali bagambye ekibuga kigenda kusaanyizibwawo, tebaalikkiriza, kuba baaligambye Rahabu ono ku ngeri gye yeeyisa n'ebintu bye bamanyi by'akola, kubanga ensi yo etunuulira byafaayo n'etunuulira enneeyisaayo. Naye Rahabu ye yamanya munda mu mutima gwe, newankubadde abantu bangi abaayingiranga mu nnyumba ya Rahabu, we yalaba bano abakessi mu mutima gwe yabategeera, era yamanye bazze wuwe olw'ekisa kya Katonda, tebagenze wantu wonna. Ye Rahabu yabategeera, teyatunuulira byabadde akola emabega, teyatunuulira biki, wabula yagenda n'amawulire ag'abakessi ge baaleeta. Newankubadde ab'omu Yeriko baatunuuliranga Rahabu ng'omukyala ali prostitute, ng'omukyala yeeyisa obulala, naye ye teyabitunuulira.
yalaba nti Katonda amusaasidde azze wuwe. Era Rahabu ye yali yamanyaako Katonda w'abaana ba Isirayiri ky'akola. Rahabu yali yamanyaako ku by'okuyita mu mugga ne gweyawulamu. Era Rahabu yali yamanyaako ku bwakabaka obw'enjawulo bwe baawangula abaana ba Isirayiri. Rahabu yamanyaako. Era Rahabu munda mu mutima gwe yali yagadde n'okulabula abantu, naye yamanya kabaka tayagala kuwulira ku bikwata ku bakessi abo. Naye nga munda Rahabu yali yagadde nnyo okulabula abantu, naye yamanya ekimugaana okulabula abantu ge mateeka ga kabaka atwala Yeriko. Kuba kabaka ye yali amaze n'okutuma obubaka n'agamba mundeetere abakessi abo abazze mu nsi yaabwe Yeriko. Kati Rahabu munda mu ye yali yagadde nnyo n'okulabula abantu bangi nnyo, naye abantu amateeka agaaliwo mu Yeriko nga tosobola kubyogerako. Naye nga Rahabu yawuliranga ennaku mu ye ey'amaanyi olw'abantu abo abagenda okusaanyizibwa mu Yeriko abatamanyi kigenda mu maaso. Naye ng'abatwala kabaka ye yategedde ku bakessi, naye tasobola kukkiriza amawulire ago gatambule wonna. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, ekyo kyongera okulaga nti Kristo yajja okununula emmeeme. Naye we yajja okununula emmeeme, ye ekigendererwa kye si bantu kumulaba ng'omukozi w'ebyamagero ate abantu batwale ebyamagero, batwale mawulire ga byamagero. Ye yayagala batwale mawulire ga kununula mmeeme, ga kununula mmeeme. Era ye Kristo tulabanga mu Lukka 19 olusooka, Yesu yayingira mu Yeriko n'ayitamu. Naffe newankubadde tuli mu nsi eno, twajja mu nsi eno, ayagala naffe tubeere nga ye, ffe tetuli ba nsi, leka tuyite mu nsi eno tuleme kwekwata ku bulombolombo bw'ensi, ku madiini g'ensi, kuba Yeriko ekiikirira eno ensi. Rahabu yamanya nti Yeriko egenda kusaanyizibwawo. Kati naffe we tumala okujja mu nsi eno, we tumanya amazima ne tutegeera nti eno ensi ey'ekizikiza, guno omubiri oguggwaawo gugenda kusaanyizibwawo, tulina okutandika okwekutula ku by'okwegomba by'omubiri kubanga gugenda kusaanyizibwawo. Twekwate ku kabonero Kristo k'atuwadde, twekwate ku kitangaala, ku bulamu obw'omwoyo, tuwulirize ebigambo ebirungi by'atuleetedde ebitasangibwa, ebitatuuka ku buli muntu. Nga bw'olaba Rahabu we yafuna amawulire ago, si buli omu mu Yeriko yamanya. Si buli omu nti yamanya, si buli omu. Kati naffe Mukama ayagala tweyawule ku ebyo ebyekizikiza eby'omubiri ogugenda okusaanyizibwawo, tulowooze ku mawulire ago Mukama g'atuwadde. Rahabu yasiba omugwa mu ddirisa lye omumyufu nga akabonero ke baamuwa, akabonero akanaaleeta ye okuwonyezebwa n'ennyumba ye. Nga omugwa ogwo omumyufu gwali gulanga Kristo nti alinunula ensi. Era nga woolaba nti baasiba mugwa mumyufu ne Kristo, olaba mu Matayo 27:28, Yesu baamuggyamu engoye ze ne bamuteekako olugoye olumyufu. Bo tebaamanya ne kye bakola, naye ng'ebyawandiikibwa biri mu kutuukirira. N'olw'ensonga eyo Yesu Kristo okugamba baawonyeza ntobolira muntu yenna yenna, kubanga ffe tuli basirikale, tuli bakessi wano ku nsi, tuleeta amawulire amalungi eri abo abeeteeseteese nga tebali munda mu kibuga, wabula bali wano w'ofulumira ekibuga. Rahabu teyali eri munda mu makkati mu kibuga, yali ali wano we bafulumira, nga wobeera mu ddirisa lye olengera n'ebweru w'ekibuga. Tuveeyo eno mu buwangwa, mu bulombolombo, mu madiini, tusembere wano we tulengerera omwoyo, tuwulirize omwoyo. Rahabu yawuliriza ebyabo abavudde ebweru w'ekibuga, si abali munda. Munda mu kibuga Jeriko, ye kabaka yali aweereza mawulire, bubaka bakwate abakessi. Ne Rahabu yawuliriza ebyabo abataava mu Yeriko, abaava ebweru wa Yeriko. Naffe tuleme kugoberera eby'omubiri, tugobere ebyebyo eby'omwoyo ebitavudde mu mubiri, lwe tugenda okufuna obulamu.
era tuleme okugoberera ebyo amaaso gaffe bye gatunuulira, tuleme okugoberera ebyamagero. Yesu yagamba nga bawonyezza tobuulira muntu yenna, kuba abantu baali baagala byamagero bye balabako. Ate Yesu ng'agamba tugoberere ebyo bye tukkiriza, si ebyo bye tulaba. So ng'olwaleero ensi bangi bo balinda byamagero era bye banoonya. Bantu ba Katonda balungi, nekino nakyo tukituyigirize. Bw'oba osaba, lwaki obeera ng'osaba ng'oga Mukama njagala emmotoka, njagala ettaka, njagala kino, njagala kiri? Ate Katonda ye ng'agamba sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala binaakwongerwako. Era nga bw'owulira oli bw'asaba Mukama njagala mmotoka, njagala nnyumba, njagala visa, nga kyakaabirira. N'abagenda mu kunyeenya ensaasi nabo bwe batyo babeera, bye bibatwalayo. Njagala mmotoka, njagala nnyumba, njagala visa, njagala bizinesi. Era bwe bujulizi bwe basangayo, yajja ng'asaba mulimu kati yagufuna, yanoonya mwana kati yamufuna. Era bw'alwawo nga by'ayagala tabifuna ng'agezaako awalala, ng'agezaako awalala. Era obujulizi bwe baba nabo, nze bwe nagenda egindi gye nafunira kino, bwe nagenda egindi gye nafunira kino. Yesu ayagala tusooke tunoonye bwakabaka bwe. Abagenda mu nsaasi teri agendayo kunoonya bwakabaka bwa Katonda, era agenda kunoonya bya nsi. Kati naawe ate tosaba Katonda ate ng'osaba ebiri bye basaba mu nsaasi, gye banyenyeza ensaasi. Katonda tugendayo nga tunoonya bwakabaka bwe, ebirala binaatongerwako. Ayagala okutegeera Katonda, ayagala okumanya Katonda, tunuulira bwakabaka bwe, ebirala binaatongerwako. Obujulizi bw'onaaba nabo bubeere nga bugamba nanoonya bwakabaka bwa Katonda, ebirala alina kubinnyongerako. Sibisaba na bisaba, wabula nze nnoonya bwakabaka bwe. Obwo bubeere nga bwe bujulizi bw'olina, nga toyogenda na bujulizi bwagamba nze nasaba visa ne ngifuna, bwe nagenda ewa musajja gundi gye nafunira visa, gye nafunira omulimu. Obujulizi bwe tolaba nti bulinga obw'abana bagenda mu nsaasi, ti bwe yagenda mu kasiisira k'egindi gye yafunira omulimu, bwe yagenda mu k'egindi gye yafunira guno. Tunoonye bwakabaka bwa Katonda. Ekyo kyama, ekyo kyama. Ab'ensi batandike kwebuuza bagambe omuntu ono ate ne kino, ate ne kino. Gw'onoonyeza bwakabaka bwa Katonda, si mulimu, si visa, si ki. N'olw'ensonga towuliriza abo abakugamba nze bwe nagenda egindi gye nafunira kino, bwe nagenda egindi kino kwe kutereera. Olwo eyo yonna oli mu nsaasi, mu kunyeenya nsaasi. Tusooke tunoonye obwakabaka bwe. Bwe tunoonya obwakabaka bwe, bw'agenda okugabana naffe ebyama bye. Era ebyama bye alyoke atubuulire, tetubuulira buli muntu, byabatono. Era ebyama bye bya bwereere, si bya kutunda. Kubanga igwe ojja kuba okimanyi mu ggwe nti ekyo ekizikiza wakiwambye dda, nga wolaba mu Yoswa 6:2. Katonda yawa Jeriko mu mukono gwa Yoswa. Era ye Joshua yamanya nti Katonda atadde Yeriko mu mukono gwe, amaze omuwa obuwanguzi, ne Rahabu yakimanya. Kati naffe Mukama waba akuwadde ebyama bye, njagala kubuulira nti obwakabaka obw'ekizikiza mu mitima gy'abantu, obulombolombo bonna bonna n'amadiini, tumaze obbiwangula mu mitima. Katonda asooka biwangula mu mutima gwo, n'abiwangula ne mu nsi yonna eri mu mutima gw'omuntu. Tujjukire Mubuulizi 3:11 yateeka ensi yonna mu mutima gw'omuntu. Kati eyo ensi mwawangula. Ensi oli ne waba abadde mu byobuwangwa ng'abyagala nnyo, bw'ategeera amazima byonna byonna abyekutulako munda mu mutima gwe. Kati obwo obuwanguzi Mukama amaze obbutuwa. Era ffe tukimanyi munda mu ffe nti ensi biba bigenda mu maaso naye mu mutima gw'omuntu nga bivuddemu. Obujulizi Sitaani bw'alibeera nabwo eri omuntu bwo buba buvuddemu. Kati ne Rahabu naye yakuuma ebyama bya Katonda, abakessi bye baamugamba. Era kyova olaba Mukama atuwa ekyokulabirako nti Rahabu ono olw'okuba yakuuma ebyama bya Katonda, Katonda atulaga akabonero akalaga nti Rahabu yafuna obulamu obutaggwaawo. Ekyo w'osoma mu Yoswa 6:25 kyekyo ekyawandiikibwa ekigamba nti Rahabu n'okutuusa olunaku lwa leero ali mu Isirayiri. Yoswa 6
25 kyali kitegeeza obulamu obutaggwaawo kibava bawandika nti Rahabu n'okutuusa olunaku olwaleero ng'abeera mu Isirayiri. Tebategeeza nti n'olwaleero ogenda Isirayiri abantu gye balaba ng'ogendayo ng'obuuza Rahabu ng'omulaba. Bya lugero. Era ne Isirayiri gye boogerako mu Bayibuli si eyo gy'olaba ku maapu n'owulira abalwana olutalo n'ogaa ye Isirayiri, nedda. Bino bye twogera bya mwoyo, bantu ba Katonda abalungi. Era oba olowooza nti Isirayiri erwana olutalo yeeyo, wabula byonna bya lugero, buli kimu ky'olaba kya lugero. Katonda akikozesa nga kirina amakulu ge kye gategeeza. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, mu bino bye tugabanye osobola okubaako ky'oyiga n'omanya lwaki Yesu yakozesanga ekyo n'agamba nti tobuulirako omuntu yenna. Tobuulirako omuntu yenna kuba bino bintu bya kyama. Ye yamanya nti ekibuga kigenda kusaanyizibwawo n'akuuma ekyama. Labira ne ku Looti ne bamalayika abaamukyalira. Looti naye n'akuuma ekyama ekyo eky'abamalayika. Abantu ne bajja nga baagala abaakyalidde Looti. Ne Looti ng'ayagala wakiri kambawa abawala bange, kubanga ekyo yamanya abamukyalidde kyama ky'alina okukuuma si kya buli omu. Era ne Looti yamanya nti Sodomu ne Gomora bigenda kusaanyizibwawo. Yakimanya nga naffe tumanyi nti eno ensi egenda kusaanyizibwawo. N'ensonga endala lwaki tukuuma nga kyama, lwaki Yesu agamba bawonyeza tobuulirako omuntu yenna, kubanga kyaleese kitala. Kitala kitta, kyakusaanyawo egyo enteekateeka z'ekizikiza. Ekitala kyakusaanyawo, kitala era kya bulabe eri abo abasinza ekizikiza n'ekizikiza. So si kitala kigenda kukusala ggwe ku mubiri gwo, nedda, kitala eri ebyekizikiza. Era bino ebigambo bye twogera w'ogenda kwabo abakulira ab'ebyobuwangwa bye bawulira bino bye twogera kibasala, ekitala kibasala. Bagamba kati ebintu bino ebyobuwangwa ono ng'ali mu byogerera bulala. Kati kitala eri ebyo ebyekizikiza. Y'ensonga lwaki bikuumibwa nga bya kyama, ng'omusirikale yenna azze okulwana olutalo ajja mpola mpola kuba bya kyama. Kati oyo atamanyi bya mwoyo ali mu mubiri y'atabitegeererako ddala. Kubanga ye ali mu kunoonyeza mu mubiri ekiri mu mwoyo wokka. Naye nga singa asooka n'ayagala ategeere eby'omwoyo atajja kutegeera ekyo ekiri mu mwoyo, ng'alina kusooka kugenda mu mwoyo ategeere ekiri mu mwoyo. Y'ensonga lwaki Yesu yagambanga bangi bawonyeza temubuulirako muntu yenna eby'omwoyo. Era n'abayigiriza abo abaategeerako ekyama nti ye Kristo, era n'abagamba temubuulirako muntu yenna, kuba kino kyakulwanyisa kitala eri ensi. Nga naawe omanyi abasirikale baba yaliyagadde nnyo ayagala obbalwanyisa ali ludda wa era ateekateeka ki. Kati bino ebintu bya mwoyo nti n'obwakabaka bw'ekizikiza buba bwagala bumanye enteekateeka nawo bulabe engeri gye bwerwanako. Kati Yeriko ekiikirira ekizikiza, ensi eno eri mu kizikiza. Yeriko ekiikirira ensi eno eri mu kizikiza. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, mu lugero lwa Rahabu lwokka tuyigirawo ebintu bingi. Ekibuga kyali kinene ekya Yeriko, Rahabu ng'abeera ku kisenge. Ennyumba ye yali mu kisenge kya Yeriko ng'eddirisa lye litunudde ebweru wa Yeriko, naye obudirisa mwe mwali omulyango oguyingira mu kibuga ekiramba. Kabonero akakulaga nti akakubo katono n'abakalaba batono. Ekibuga ekiramba, eddirisa Rahabu bwe yali abeera ku nnyumba ye, abakessi mwe baayitira okuyingira. Naye abakessi mwe baayitira be baaleeta amawulire nti ekibuga kijja kusaanyizibwawo. Rahabu n'ategeera, era mu ddirisa eryo we yasiba omuguwa omumyufu, nga kikulaga akakubo akatono akaayitiramu abo abajja n'amawulire ate nga bagenda kujja basaanyewo ekibuga kiramba, ng'akakubo katono n'abakala abatono. Rahabu ye yalaba abasajja bwe baayita, era ye yamanya nti wano era we balinajja we banaayita, yalaba akakubo akatono naye nga ke kaleeta okuwonyezebwa kwe n'ennyumba ye ku kibuga ekyo kyonna kyonna. Eddirisa eryo nga ke kakubo akatono akayingira, akaleeta obulamu awali ekizikiza, akaleeta obulamu awali okufa, ng'okufa ye kunajja okusaanyayo ekibuga, ye obulamu bwe
nga amanyi addirisa awasibiddwa omuguwa omumyufu ye waagenda okufuna ke kabonero akalaga okuwonyezebwa kwe. Abajja okusaanyawo ekibuga kwe baliraba, kubanga ye yali ali mu kisenge ng'oludda luno kibuga kya Yeriko kizikiza, ng'oludda luno we wali emirembe abakessi gye bava abagenda okuleeta okuwonyezebwa, ekibuga kyonna kisaanyizibwewo. Era ekibuga kyonna Yeriko kyasaanyizibwawo okuggyako Rahabu n'abaali mu nnyumba ye. Kabonero akalaga nti n'eno ensi egenda kusaanyizibwawo yonna, n'obulombolombo n'obuwangwa n'amadiini byonna binaasaanyizibwawo. Era okuwona kugenda kubeerawo wokka abali mu Kristo, kubanga ye Kristo yatasaanyizibwawo, ye yabeerawo emirembe gyonna. Kati o Kristo ali munda mu ggwe ajja kubeerawo, tajja kusaanyizibwawo. Era Rahabu yali alina okukuuma ekyama kino nga si waakubuulirako buli omu, kubanga ebigendererwa bya kabaka wa Yeriko ye yali ekigendererwa kye kyakusaanyaawo abo abaleeta amawulire amalungi. Nga naawe leero bw'oba olina amawulire g'otegedde amalungi ku Kristo n'okununula kw'emmeeme, ate waliyo abaagala okusaanyaawo, nga kitegeeza omwoyo yali mu kabaka wa Yeriko yali mu bo, ye bo baagala kusaanyaawo abo abaleese amawulire amalungi galeme kusaasaana, naye ng'amawulire amalungi galeeta okuwonyezebwa kw'emmeeme. Kati Kristo ye atuwa amawulire amalungi n'agamba musabe mu mwoyo ne mu mazima, kubanga bwe tuba tetusabye mu mwoyo oba ogenda kusaba mu bwongo bwo. Kati ate mu magezi g'ensi mu bwongo, obwongo buyina ekkomo, buyina okutya. Ebigambo byokka by'oba okozesa ng'osaba, ebigambo nnimi za ku nsi kuno ezaava mu kwonoona. Mujjukire ettawa ya Babelo, ennimi zirina n'amakulu gaazo malala. Naye bwe tusaba mu mwoyo osukkuluma obwongo bwe bwalikomye. Okutya okwalibadde mu bwongo, mu mwoyo tekubaamu, mu mutima ku mutima, n'osaba mutima ku mutima. Katonda ye awulira mutima. Si ndowooza zaffe, si bigambo by'okozesa, Katonda ye awulira mutima ogusaba. Y'ensonga lwaki n'atayogera asobola okusaba, n'omwana omuto asobola okwogera ne Katonda. Katonda awulira mutima, Katonda gw'awulira, si bigambo. Gwe n'okwata ebigambo byo n'omanya bwe mba nsaba nja kukozesa bino, nkutula, nkola bwe nti. Katonda awulira mutima. Ebyo ebigambo era byaba abawulira n'obwongo n'endowooza z'abantu bwe balowooza nti bye bigambo ebyogerwa mu ggulu nga basaba. Mu ggulu teri kye bakutula, ate Katonda kyayagala kikolebwa wano ku nsi nga ekiri mu ggulu. Kati ate mu ggulu teri njegereza kutula. Katonda ayagala nga bwe kiri mu ggulu, omutima gwogera n'omutima. Kyobola Katonda ayagala tubeere mu mwoyo. Kristo atugamba okuggyako ng'ozaaliddwa omwoyo tosobola kuyingira bwakabaka obwo bwa Katonda obw'omu ggulu, kubanga ye Sitaani akuwangula mpola mpola mu nnimi n'akuwangula, naye w'osaba mu mutima osaba ekituufu. Kati wano omuntu yenna ng'alabye omuzimu n'alaba dimoni ayinza okugamba ndaba ekintu, naye takugamba ndabye omuntu. Era w'alaba ekintu tasobola kugamba nti ndabye omukazi oba omusajja, agamba ndabye ekintu, kikazi, kisajja. Baba bategeeza dimoni. Kati Sitaani ayagala ofune amaanyi g'ekintu ekyo, y'ayagala ofune amaanyi n'owulira boogera ku amaanyi g'ekisajja. Katonda yatonda musajja, si kisajja. Kati baba boogera ku dimoni, ge maanyi ge bagamba ofune ggwe, amaanyi gaakiri si ga muntu, ng'amaanyi g'ofuna si ga muntu wabula gaakiri. Bantu ba Katonda abalungi, eno ensi eri mu kizikiza nga Pawulo bwe yayogera Bakolinso 2:4. Katonda w'omulembe guno azibye entegeera y'abantu, emitima gy'abantu abo abatakkiriza, naye azibye entegeera y'abo abatakkiriza. Bantu ba Katonda abalungi, Katonda tumusinze mu mwoyo ne mu mazima. Era ebintu bya Katonda bya kyama. Y'ensonga lwaki ne Yesu yayogeranga mu ngero, si bya buli omu. Abalala batunule nga tebalaba, kubanga eno ensi ebintu bingi eby'obulimba. Nga bw'olaba oba nkuba ekyakulabirako, nga bw'olaba ssente,
katugeze ssente oba ka 1000 oba ka 1000 oba ka 500 kafu nga si katuufu. Essente ezo okumanya enfu olina okuba walabako ku nnamu. Omuntu atalabanga ku ssente nnamu asobola obutasobola kwawula nfu na nnamu. Naye waba talabanga ku ssente n'omuwa enfu nga gwe gusoose okulaba, n'omuwa nfu nga takwatanga ku ssente tazirabangako, ezo enfu ajja kusanyuka nnyo agambe banne essente ziizino nzifunye. Naye yalaba ku nnamu azitegeera, walaba enfu azaawula, azikwatako bw'ati neegendereza n'agamba naye zino nnamu kweri, kuba amanyi n'enfu gye ziri. Naye y'atamanyi nti enfu gye ziri waakwata enfu asanyuka. Ekyo nkuwadde kyakulabirako nga nkozesa ssente. Naye njagala kukubulira wano ku nsi ebintu eby'obulimba bingi. Ebintu eby'obulimba wano ku nsi mwe muli okutendereza okw'obulimba kuyitirivu nnyo nga kwa bulimba. Okusinza okw'obulimba kuyitirivu nnyo nga bantu basinza sitaani mu lujjudde, nga basinza sitaani mu lujjudde, n'owulira nga bayimba that man can change your life. Naye Katonda si maani, si muntu. Okusinza okw'obulimba, okutendereza okw'obulimba, okubuulira enjiri okw'obulimba. Kati nga okuggyako nga wawulira ku njiri entuufu lw'osobola okwawula ey'obulimba, naye ate ategeera nga ntuufu, bambi era ey'obulimba ye agenda gisitulira waggulu nnyo. Ng'ono atalabanko kasente katuufu era olukwata akafu akasitula waggulu n'asanyuka n'agamba nfunye ssente. Alimala kutuuka ng'agenza oggula awaanyisa bw'ati afune ekyomuwendo lw'alitegeera nti akasente ke yalina kafu. Kati ku ssaawa ey'oluvannyuma bangi lwe balitegeera nti okusinza kwe baasinzanga, okutendereza kwali kufu nga si kutufu, okubuulira enjiri. Abantu bangi abalokose nga bifu bya bulimba, bangi n'ababulidde enjiri ey'okulokoka nga bya bulimba, bangi abaatuzza abantu naye nga bya bulimba ng'ebigendererwa birala nnyo ku mutima nga birala bya kuweza bantu, bangi abavuddeyo okusoma Bayibuli nga bya bulimba. Bayitirivu nnyo 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 mu madiini ag'enjawulo, ba Jehovah Witness, waliwo abayita aba Bible study, aba Smile Zion, basinza okuva Korea. Ebintu eby'obulimba biyitirivu nnyo wano ku nsi, biyitirivu nnyo. Bangi abalaze okwagala nga kwa bulimba, naye nga balaga kwagala nga n'abantu bagamba ono akulira ab'ensaasi alina okwagala weekuti, n'agaba ne ssente n'agaba naki. Eby'obulimba biyitirivu nnyo, biyitirivu nnyo, kubanga sitaani agezaako okuleeta eby'obulimba abiteeke mu bantu basanyuke bagambe bino kwega abantu balooze balina okwagala. Naye ng'oli teyeebuuza n'agamba ono yakulira ab'ensaasi ate yalina okwagala okungi bwe kuti, ate okwagala Katonda. Naye ng'oli tayinza kwebuuza kuno okwagala kwalaga ddala ayina Katonda. Naye nga weebuuza oba ayina Katonda, mu mutima gwo n'otegeera omuntu ono talina Katonda, kuba ye yennyini ayogera yakulira ab'ensaasi era ali ku ludda luli. Naye nga bakulaze olaba ng'okwagala, era bangi ne baddukira gy'ali ne basoma naye Bayibuli, ne basinza naye, ne batendereza naye, naye nga ye ababuulidde ali ku ludda lwa kizikiza. Mu bufunze nga y'abakulidde bali mu kusinza ow'ekizikiza gw'akiikirira. Era abantu ne batandika okukulembeza ekizikiza n'okunyeenya ensaasi, naye nga beekwese mu kusinza, mu kutendereza, mu kusoma Bayibuli, nga bali kimu mu mwoyo. Obulimba bungi mu kusinza n'okutendereza, n'abayimbi bangi abaga nti basinza Katonda naye nga owulira ekigambo gospel naye nga bali ku bintu birala nnyo. Kati ate abo ab'ensi bangi kino kyo bakimanyi kuba bo bagendayo nga banoonya ettutumu, banoonya ki, bo bamanyi. Kati ate abali eno abalowooza basinza Katonda bangi be batamanyi nti bagoberera obulimba, era obagambako ne bagamba banne mwegendereze kino nga bayomba, nga banyiiga. Waliwo omuntu omu eyaŋŋamba nti ye pasita we waaba wa bulimba kagende naye mu Geyeena. Ne mugamba ekigambo ky'oyogedde olunaku lw'oliva mu mubiri guno ne bakikomyawo oliyewuunya. Ne mugamba olunaku lw'ova mu mubiri, kubanga abaŋŋamba be bato bawerako. Omulala yali asabira, yaŋŋamba asabira aba Faneru wa Lubega, omulala asabira ba Mutundwe.
n'aŋŋamba ye musumba waabanga bwa bulimba mwetegefu ogenda naye ku Geyeena. Bantu ba Katonda abalungi, kankubuulireko kino. Bw'ova mu mubiri guno n'ovaamu bw'oti, buli kya bulimba, wali olabeko ebintu ebifeedinga, buli kya bulimba kyonna kyonna bivaawo omulundi gumu bwe guti. Bwe bivaawo tofuna wadde obudde obukirowoozaako, byonna eby'obulimba bikuvaamu n'awakwetoolodde byonna ne bivaawo eby'obulimba byonna, era okwatawo oti emikono nga tebikyaliwo. Bwe bivaawo bwe biti lw'otegera nti obudde buyise, tokyalina budde, n'ekisa tekikyaliwo, tokyasobola na kwenenya. Bwe bivaawo eby'obulimba bwe biti, ekiddako otandika kulaba bulamu bwo, nga buli lw'otunula olaba bulamu bwo. Olwo baba bakulaga okusalawo ku wakola mu nsi. Bakulaga okusalawo ku wakola mu nsi, bakulaga okusalawo n'akatono ku wasalawo mu mutima, ne be wayogeranga nabo ng'okozesa sayini nga bya sitaani bakutandika okujjukiza, ne bakulaga olaba watemya kwono ng'ogendera kino, no byonna bitandika okukomawo bakulage ki ky'oli. Era akaseera ako osobola okumanya nti Kristo ali kumpi, ali mu kulaga bujulizi nti lino ekkubo lye wasalawo lye wakwata. Wali obaddeko mu nnyumba obanga mu kisenge nga mulimu ebbugumu, ng'owulira ebbugumu liri wonna, bw'otyo bw'owulira okubeerawo kwa Kristo, ng'owulira akwetoolodde wenna wenna. Osobola okuba nga tomulaba naye okiwuliramu ggwe nti wenna akwetoolodde, ali mu kulaga bujulizi nti bw'otyo wasalawo mu bulamu. Kati gwe yayogera n'ogamba musumba oba ogenda naye mu Geyeena, essaawa eyo n'amagezi go gaba tegaliiwo, ng'omwoyo yaaliwo, nga sitaani ali mu kuwa bujulizi nti oli wuwe, olw'ebyo baba bakulaga. Olw'ebyo oba essaawa eyo otegeera nga bulungi ng'obulimba bwonna buvuddemu, n'obutamanya buba bukuvuddemu essaawa eyo, kati ng'omanye ekyaddala, ng'otegedde bino bye wasalawo, era ogenda gabana ku ebyo byennyini, ogenda kuwulira obuzito bw'ebyo bye wasalawo. Era essaawa eyo lw'otegeera obuzito bw'okusalawo ku wakola ku nsi, n'owulira okuzito kwabyo, nga wonaabeera mu maaso g'omulamuzi n'akusomera nti oba bagenda kukusiba mayisa, kwolwo lw'otegeera obuzito bw'ekyo kye wakola. Kati bino mbibuulira ggwe atunuulidde omusumba wo ng'omulaba nga Katonda, kubanga osabira Faneru, kubanga osabira wa Mutundwe Miracle Center, kubanga oli mu Katuliki onyweza sapule, kubanga oli musiraamu. Nkubuulira eyo yonna kizikiza kya ku nsi kuno, nga w'olaba Yeriko, era bigenda kusaanyizibwawo tebiribaawo. Era ova mu mubiri guno byonna byonna bifeedinga ne bivaawo. Kati ekyamazima ekibaawo kwe okusalawo ggwe kwe wakola munda mu ggwe, ogoberera ekizikiza. Njagala kukubuulira bantu ba Katonda abalungi, Katonda tanoonya bantu ba njawulo bali awo. Katonda anoonya abeeteeseteese okuwulira ate bakkirize, nga bw'olaba Rahabu bwe yakola. Katonda anoonya oyo gw'anaagamba mu mutima gwakkirize, nga olaba Mary bwe yawulira ekigambo malayika ng'amubuulira n'agamba kale kakibeere. Katonda n'amuyisaamu omulimu gwe. Naawe Katonda ayagala w'owulira eddoboozi lye tokakanyaza mutima gwo. Bino ebigambo byabo abakkiriza, ate ye sitaani aziba maaso gaabo abatakkiriza. Nga Pawulo bwe yayogera mu Bakolinso 2:4, sitaani Katonda w'omulembe guno azibye amaaso n'entegera yabo abatakkiriza. Era buli atakkiriza, buli gw'olaba nga takkiriza muzibe bambi, ng'obuzibu buva ku butakkiriza. Kati oyo akkiriza yazibulwa amaaso. Tomala budde ng'oli mu kuwakana n'oli atakkiriza. Ekizikiza mu ye tannasalawo, tanoonya mazima, naye oyo anoonya amazima bw'awulira akkiriza n'agamba Katonda kino ky'agamba. W'ova mu mubiri guno, omukisa ogw'okuwulira Katonda n'omugondera n'okulaga okwagala biba biweddewo, n'okwenenya biba biweddewo. Era bakulaga obulamu bwo bwonna. Buli kusalawo kwe wakola ku nsi, buli kuwuliziganya kwonna, kuba abantu bangi bawuliziganya ne sitaani. Abalala bakola bubonero n'engalo, abalala ne beebuzaabuza, omulala n'agamba n'abantu ewaka bane tugule enkoko tulyeko, tugule ku mbuzi, kumbe akola ssaddaaka. Mwe ne mulaba waka kugula nkoko, kugula mbuzi, ne mugamba naye mutuufu batwagala nnyo, kumbe bali mu kukola ssaddaaka. Ebyo byonna Mukama abikomezaawo, bye wakolanga
ng'abantu tebamanyi weekwese mu kirala n'okola kirala kyakusinza sitaani ne weekweka mu kubuulira enjiri weekwese mu kino naye ng'ekigendererwa kirala. Ebyo byonna bikomezebwawo mu bulamu bwo. Katonda ye akulaga ekigendererwa ekyalinga mu mutima gwo. Byonna ne babikulaga n'owulira obuzito bwabyo. Era babikulaga bwe bati ne babikulaga. Ate olulala Mukama akulengezaako n'ab'ekitangaala n'akulaga nti ekitangaala kyaliyo era akakubo kalengera era waliwo abaakayitako. Era Mukama asobola obbikulaga era ne bigenda nga bivaawo mpola mpola n'amaloboozi amalungi ne gavaawo mpola mpola ne weesanga kati nga oli wali nga ekibi ekikula kya sitaani kikwetoolodde ng'obujuzi obulaga nti oli waabwe. Bantu ba Katonda abalungi, wano ku nsi obudde bwe tuyina Mukama atuwadde mukisa kwenenya. Mukama atuwadde mukisa kuwulira ku bigambo ebirungi eby'omuwendo, naye wali akaseera kaabyo nga tokyabiwulira, naye ggwe yabikkiriza munda mu byo mu ggwe biba biramu munda mu ggwe, obulamu bwabyo bubaamu era byakaayakana ekitangaala kuba ekyo ekigambo ye Kristo. Kyekigambo kya Katonda naye kiri munda mu oyo akkiriza era ne kitandika okukula mu ye y'ensigo ekula n'evaamu omuti ogw'obulamu. Era oyo atakkiriza takirina munda mu ye era waava mu bulamu bw'ensi eno aba n'obukakafu obulaga nti ensigo eri teyagikkiriza wabula ensigo endala eyasimbibwa mu ye ekizikiza yetandika okweraga ng'obujulizi nti ye n'ekizikiza bali kimu. Era buli kintu ky'osala wano ku nsi oliwulira obuzito bwakyo era naawe eyakkiriza amazima oliwulira obuweewufu bw'amazima ago. Bantu ba Katonda abalungi, njagala kukubuulira nti ennaku okwejjusa kujjula emmeeme. Abategeera ng'akaseera kaweddeyo ne balyoka bawulira obuzito bw'okusalawo, ne bawulira obuzito bwa okugaana okukkiriza amazima nga wano ku nsi omukisa gwaliwo naye kati nga bavudde awali ekisa. Kuba wano ku nsi Kristo ali ku ntebe ey'ekisa era ekisa kye weekiri, naye w'ofuluma obulamu buno tali ku ntebe ya kisa. N'okwenenya oba tokyasobola kwenenya n'akusonyiwa. Omukisa ogwo tugwina mu bulamu buno. Tugwina mu bulamu buno bantu ba Katonda abalungi. Kati sitaani ye alwana nnyo abantu baleme kutegeera mazima. Ye alwana nnyo oleme kutegeera mazima, oleme na kulowooza ku byakuva mu bulamu bw'ensi eno. Sitaani atandike kulimbalimba, otandike kuwulira ngero nti oli yayogera ne maama we yafa, oli yayogera ne taata we yafa, oli kwegamba oleme kulowooza nti waliyo n'obulamu obutaggwawo, oleme kulowooza nti waliyo n'omusango. Kati sitaani ye kubanga ajjukira dimoni zo ziba zimanye enneeyisaayo bye wayagalanga. Kati dimoni emizimu ze ziteekateeka ebyo. Oli n'owulira ng'agamba taata we yamuloosezza, gundi yakoze bw'ati. Ebyo byonna sitaani yabikola. Kubuzaabuza oleme kulowooza ku bulamu butaggwawo, olowooze nti ensi bw'etyo bw'eri. Ne bagamba oli yayogera n'abafu, ono yakola bw'ati ng'abafu bafudde n'ayogera ne ssengaawe. Ebyo byonna sitaani abireeta akubuzeebuza akutwalira awo. Olunaku lumu ebyo byonna bifeedinga omulundi gumu biveewo, ekyaddala kijje. Bantu ba Katonda abalungi, olwaleero tubadde twogera ku bubaka lwaki Yesu yagambanga nti tobuulira muntu yenna, kubanga ffe tuli basirikale ate wano ku nsi si waffe. Katuli basirikale ng'omusirikale abeera mu kifo nga si kikye naye ate nga wagenda okulwanira olutalo abakuuma ebyama era abatabuulira buli muntu. Mukama abakuume mwebale kumpuliriza.